Yes, sir. It's just you and your ball. Don't lose any ball. Twagala obbeebaza okusinziira nze kyendabye ndabye nga buli omu afaayo buli omu awaayo kyasobola ate ndaba nga tulina essuubi ddene ttiimu yaffe ejja kukola bulungi. Njaga kwebaza bakooki bakoze bulungi n'abaliko ba administrator bonna. Ndowooza nti kyendabye mu kisaawe tekijja kyokka kijja olw'okuba nti bakooki bakoze bulungi okulaba nti tubeerawo. Olwaleero mu Uganda ettiimu gye tuyina yeeno. Tuyina ettiimu ezannya ekkata naye eyo eri kata. Ettiimu gye tuyina olwaleero yemmwe. Era bwe mukola obulungi abantu bonna bonna muba mukiikiridde ki Uganda. I think it's been good so far. The last 10-11 days have been a little bit of challenging, but we managed to put something together. It wasn't too easy, you know, with the help of the regional scouts. When I appear, it looks like the number of days that we have is very limited. So I have to depend on the regional scouts, which for me they've done a great, marvelous job. Up! Let's go!